weekend eno ku Delta TV. Kalavu kafa katon sabatu kakume fembi tukalele ng'omwana omuwere tukazazike mu bugoye nga teri yakasumbuwa abantu bambi tubagambe tibebi wafa umuddeko. Oyo mukyala Nalongo Nampima Juliet ayina waaka ng'akakasa abantu nti ddala yabasinga wabula bambi ne Salongo Daniel Walusimbi naye yayongedde okoonamu ng'ayita mu kayimba. Nalongo oli survivor tomala gagenda olaba ompangudde n'ondeeta eno oli survivor. Obulanga tulina n'omukyala Babyface Doreen Naiga nga omwami we Abu Musoke amukuba embaga nayagadde engeri gye beeyagalamu. Mwagala nnyo. Mukwate nga mugamba mwagala nnyo ng'okwata awasinga kusanyusa. Mwagala nnyo. Doreen buli lugoye lwamunyumidde. Doreen embaga yaabwe yabadde ddala nga ya class n'emmotoka ze baatambuliddemu zabadde za mulembe ddala nayagadde engeri gye basinkanamu n'obugambo bwalavu ebeeweereza. Kibadde kitya nga bakuleetera mukyalawo? Olwekyo otasobola kunnyonnyola naye nga kyo kibadde kirungi. Sisoose mulaba lwakatimba naye nga mbadde munoonya. Olugize ne mulaba. ate bwe tunaddayo eri endejje ewa Nalongo ayina waaka Nampima Juliet bannange Nalongo bwe yafulumye mu kidaala yakoze buli kakodya kakasa Salongo. Salongo olwokuba omukyala yamuzaalira balongo. Ani gwe wasooka okubira ntuzadde abalongo? Muzeeyi. Mugamba otya? Namugaa taata tufunya nfuuse Salongo nkusoose. N'ebirabo yamuwadde nga mu ddabo. Nalongo yanyumye nnyo byonna tubisa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday no saa zigenda kubeera 10 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wangu. Wagidwa Capital Event Services tusange Mengo ku Chendo House Kabakanjagala Road opposite ne Nantaweta essimu 0755 65 055